era bw'olaba nga ayagala ebintu dduka, kubanga Bayibuli egamba nti okwagala ebintu kyekikolo ekyebibi. Okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi. So nsaba osabe ng'oyagala kubeera kiti kya mukisa mu famire. Nsaba osabe ng'oyagala kubeera kikolo kya bujulizi. Abantu bagambe Mukama yannyambye naye nga Mukama yakozesezza ggwe. Katonda agamba ndikomezaawo obulamu. Naye nsaba Katonda nga tannaba kukomezaawo obulamu nkuteeketeeke. Nga tannakukomezaawo obulamu beera ddala muntu mulamu. Kiba kibi Mukama okukomezaawo obulamu n'obanga gw'omu kubatuukiriza eŋŋombe egamba nti abagagga si bantu. Abagagga si bantu. Mu Uganda kati mulimu ekintu ekizibu ennyo eky'okubba ettaka, nti abantu balabira ddala ekyapa nga kirina nannyini kyo, bayinza n'okukola ebyapa paka ku byapa bina ng'oligino weeri naye nga balaba nannyiniyo munafu. Babba basenda. Ogenda okuduuka okuva mu kooti nga n'ekizimbe kitandise okuyimuka. Nze lwakuba sina bintu bingi, eyandibye ebyange eyandinyumiddwa. Ne bw'obuuza abasooka okunziba sibikayanira. Nindanda bwe balifa ne babaziika nabyo. Sanditawaanye kubanga ssebo omuntu aba anoonya wakuttira n'agenda duplicating ekyapa kyo n'atandika n'okusenda nga ddala akimanyi nti mubbi, wabula bakwetooloola ne balaba nga toyina maanyi. Naye n'aba alina amaanyi emyaka gya 18, buuza Mwanga ne banne baliwa. Wangi? Buuza Mwanga ne banne bakwata abaana ne babatta kubanga bakkiriza Yesu. Kuno okufa kuba kukusooka busoosi. Kiŋŋambira akuliranya akuveemu omutima gw'obutemu. Okufa kuba kukusooka busoosi. Ne bottayo abantu emiliyoni mmeka tewali akufiira.